naye omulamwa gwa leero gugambye tutunuulire Buganda wakati mu masalambwa. Nga amasalambwa bwali ogamanyidde ku nsiko. Kaakano amasalambwa tuyita nago, tulya nago ku lujjuliro. Tutula nago mu nkiiko. Tukungubaga nago mu buzibu buno bwe tulimu. Ne gatema emiranga okukira nnyini mufu. Naye nga masalambwa. Tubasaba abalungi abatuwuliriza nga tubabuuza, gwe otunuulidde otya Buganda wakati mu masalambwa? Wakati mu masalambwa ago agawulamu ebibiina by'Abaganda nga bwe gaagala okunyweza ebyabago gulugulu. Amasimu gaffe magule, Skype nzigule. Nasabye abatuwuliriza nti bajjajjaffe mu kwagala obuzzukulu bwe balekawo bubeere nga buteredde entende, bajja nga batukuumira ebyafaayo ne batulaga obanga tebanaatunulya salambwa, ne batulaga ensolo gye bayita olunkokobe olwagyo gyo byennyo Omuganda. Twebuuza, olukokobe balumalawo lutya? Balumalawo batya okulaba nka kaakano tetugwisaganya nalwo bwenyi? Tweyambisizza tutya amagezi g'abajjajjaffe, oba tuyiyiza tutya amagezi agaffe kaakano okulaba nga tumalawo amasalambwa gano nga masala Baganda? Tusaze magezi ki? Kubanga ffe aba Buganda Royal Army katusooke tukwata akasimu ka munnaffe ono awulugumya olukomo. Sebo banyabo tusanyuse okuwuliza tubuulire amannya go nawaawo osinzidde otukubire essimu. Ono mulina mu birungi kyo omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Sebo muwandiisi kulira Sebo. Sebo neesiimye okubawuliza. Amina Sebo. Mwebala emirimu gy'abeene. Amina Sebo nawe gyeba. Nebaza n'abawuliriza bonna abali ku mpewo za leediyo yaffe ababaka. Sebo, omulamwa oguli mu ddiiro Abaganda tukoze tutya okulaba nga twenunula? Sebo bw'obadde osomesa otwanjulira omulamwa gwaffe otulaze ebimu ebisiriko bye tuze tugwamu, entalo enfu ze tuze tubeeramu, era gwe weeyogeddeko nga abamu ku baali mu ntalo ezimu, naye nga wali tokimanyangako nti bw'oba oli mu lutalo nga tokimanyangako nti waliwo okulwanirira Buganda
nga wabula omanyi nti okulwana kwonna kwawamu oluvannyuma mutereeza ensi. Ssebo bw'okitunuulira gye kiva ojja kulaba nti wabaddewo obulyazaamaanyi. Buganda yafuulibwa eddwaniro era ebintu byayo bingi bifudde. Buganda bw'emala okufuulibwa eddwaniro ate Buganda neefuuka eddaala ery'okulinnyirako. Oli bw'aba alina gy'alaga afuna Abaganda n'abajajjata n'abawaanawaana. Nalina omusomesa wange baali bamuyita Erifaazi Mbule Kisitu Mwabutakwana. Ye yansomesa n'aŋŋamba, yansomesa ku Muganda n'aga nti Omuganda bw'ayambala empale empanvu n'asiba n'ettaayi n'akukulembera, gwe ali emabega bw'oba olina akalaba n'akalowooza oyinza okuseka. Omulaba bw'abaatira n'okwegulumiza ng'alowooza nti ye Omuganda wa kitalo nnyo. Mu butuufu eyansomeseza nalaba nga kumpi bw'ayogera ku Muganda nange abanga nyooma. Naye kyakusaalirwa nti musajja wa Kabaka oyo yatuva ku maaso, naye mwebaza ekintu kimu nti ddala yali musomesa, kuba bye yasomesa byonna wano wendi mbiraba. Kumpi ndowooza yalina ekirowoozo nti ayinza okuva mu nsi naye ng'agezaako okuteekateeka omukulembeze ali muddira mu bigere. N'olwekyo nga ndi ku mulamwa gwo, Abaganda ekizibu ekisinga obunene kye tulina bwe twambala empale empanvu ne tusiba amataayi, ddala tukolera ddala ng'Erifaazi Mbule Kisitu bwe yayogera. Osanga Omuganda nga ekimujja ku mulamwa kitono nnyo, kaba kantu katono bwe kati, nga tannatuuka na bwe yatuuse, tannamanya na kigenda mu maaso ne kamusuula. Omuganda ye tasobola kukozesa muntu mulala kumutuusa wakola ki, wayagala, naye ate omuntu omulala ajja n'akozesa Omuganda n'amutuusa wakola ki, wayagala. Kino nkiddiŋŋana nnyo nti tulina Abaganda abayivu. Era nze bwe nali nnyingira ebintu bino, si endowooza yamala kubeerawo ne baŋŋamba nti Federo egaanye. Bwe nagenda okumenya natandikira ku Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere nga yali mu CA, Sebaana Kizito yali mu CA, Ssenteza Kajubi yali mu CA, Abu Mayanja yali mu CA, nga teba Abaganda abayivu bayitirivu. Naye nembuuza, Abaganda bali mu Paalamenti tebasobola kwogera? Bayinza batya okugamba nti Federo ekoze eki? Egaanye. Ne mwana wattu namala kuyingira munda ne mmanya lwaki Abaganda baafuuka eddaala ery'okulinnyirako. N'olwekyo nga nzizeeyo wali ku Lule. Museveni bwe yajja yalina enteekateeka ye, kuba okubalirira kutugamba bagenda UNL okuwamba abava Tanzania okujja okuwamba gavumenti ya Amini. Museveni yalina amagye 7. N'olwekyo yalina obusobozi obulwana nga talina ne Lule, naye yanoonya engeri gy'ayinza okufuna abantu bakozesa nga Abaganda bateeka okukola ki, okukozesa. Nga bwe nkugambye nti Omuganda bw'ayambala empale empanvu, oli kye yansomesa omusomesa wange n'asiba n'ettaayi abyatira bubwatizi. Lule yali talina intelligence,
wabula ng'anoonya ekintu kimu, kantu katono kakumufuulako pulezidenti. Kuba bwe tuba tujjukira Museveni, Itojooko n'abalala be baagoba lule ku bukulembeze nga bagamba nti asudde endagaano y'e Mosi. Daba ekyewuunyisa, Museveni bw'atuuka okugenda e Luweero ate n'akwatagana ne lule gwe yagoba ku bukulembeze ate n'amufuula omukulembeze. Museveni n'agamba nti nze sigenda kukulembera, wabula nze ngenda kulwana ntalo naye lule yajja okuba omuki omukulembeze. Ekyo Museveni yali akikolamu ki? Museveni yali akikolamu okwetowaza aleme kulabika nti alina nnyo omululu gw'okufuga